njana soka twala mu kkowerino okutegeeza mwanyinaffe before nga sina kutegeeza ngenda kwogera ku mukyala gwe bayita Faridah Nakazibwe ono mukozi wa NTV asoma mawuli ku ssaawa 3 ku ssaawa emwe yakawungeezi ne ku makya na program gy'akola gy'ayitirako abantu eb'enjawulo. Omukyala Faridah Nakazibwe Uganda ebadde ekwagala nnyo era nga tukutwala nga celebrity era nga tukugoberera nnyo. Naye maama ffe tulina ekintu kimu abantu baagala enkyukakyuka tusensinga nnyo ng'embwa bwewunyiriza olusu okuva mu kilometers 2 n'emanya kye kigenda okubeerawo. Maama tuzze tukugoberera ebigambo by'oyogera nga biwoomu nnyo naye otandise okukyusa ccano. Ffe mu intelligence yaffe tumanyi nti buli muntu yenna alumba Kyagulanyi balina kodi ze bamuwa ne message zasindika mu public. Olunaku lwa leero olina kodi gy'okozesa ebigambo by'oyogedde exactly abantu bonna ba state agent badde bakozesa ye kodi gy'okozeseza. If I may ask Faridah Nakazibwe, wavudde mawulire otandika okwagala okujolonga struggle okwagala okujolonga Kyagulanyi. Eno message gye wasindise, it is a signal and the same code bonna bashoshora gye babadde bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Sentamu. Although yours was a bit tricky, but we as analysts, we analyze and we see where this message was coming from because we know the codes. Is a state house, never state mafias, zebaba agenti baba socialite okutandika okulumba Robert Kyagulanyi Sentamu. Mukyala Faridah Nakazibwe bwango oyagala Uganda ekunyumire. Osigale ku TV ng'osoma mawulire ga kawungeezi. Era ng'oyagala otoyagala kufuna mbalabe. Ndakubulwako onywa mazzi. Ne beauty yo gisigaze kubanga futuzo okugira beauty yo entuufu. As long as you attack Robert Kyagulanyi Sentamu, nja kusaba n'obuwombeefu. Stay in line and stay where you are. Togeza no simbule kigere. Faridah Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu. The moment you attack Robert Kyagulanyi Sentamu, direct or indirect, we get the signals and we know all the codes of the so-called socialites. Iso ne state house babawa to attack Robert Kyagulanyi, either ziri direct or indirect. Faridah Nakazibwe nkusaba n'obuwombeefu. Omukyala Omuganda tuludde aloozesa eggwanga ebbanga eddene nti otegeera bulungi nnyo by'okola era oli professional. Please nja kusaba n'obuwombeefu. Sikuliisa, sikunywesa, sikupangisiza njusinze ebbaawo. Ne with due respect, sigaza ky'olina toyingira mazina ga nkima kubanga ffe twagala change. The moment you get off the line tugenda kufayalinga ojja kutya. Kubanga tuyina buli history wo yenna just wait tukyakuwa katiibwa, but the moment you cross the line ne ku TV bayinza okugobako teweeyitira kyotasobola. Ffe tulimbwa za struggle atu ajja mu lujja lw'omukulu ffe gwe tuboggolera era tumubuulira lwaki tukuboggoledde. Maama article gye oba tweet gye wakoze, it's among the codes ezikolebwa ba socialite state is beziwa ne isobe wa codes ezo okulumba Robert Kyagulanyi. So bw'oba wagikoze ng'okimanyi nti olumba Robert Kyagulanyi Sentamu nga ffe tumanyi codes ezo, you are pressing a wrong button. Stay in your line. Sigala ku TV yo oba okyagala okugula emmere mu katale n'okulabika kuba n'embalabe tujja zijjayo n'obwole bw'omuntu tujja bujjayo kubanga tumanyi bingi nnyo. Stay in your line. Sigala soma mawulire go, beera mu social life yo, ebyobufuzi nga botabiriimu era tweet z'okola zeegendereze nnyo kubanga we monitor all the tweets from morning up to evening. Ne kodi tuzimanyi. Baani ayogera ki, bamusindise kwogera ki, kyayogera kitegeeza ki, lwaki akyogedde at this particular moment. So oba oyagala kulumba Robert Kyagulanyi Sentamu, please empale zo woziterekaterezaawo logi mwogenda buli kimu kyokola in your entire life soko kikavalinge before nga tonagenda no mensinga naffe. Tomesinga naffe. Just a single mess within 1 week ne ku TV bajja kugobako. Ne ku TV bajja kugobako Faridah Nakazibwe sigala mu line. Amawulire gajja kukolema okusoma. Ba obi wa batuletera information, ba ogi wa batuletera information, ba boyfriend wa na ba obi ne ba ogi bali bakubazi bonna bajja tuletera information within just a single day. Fe tujje tukuwete tulina buzibu. Kyoyagala in print tukikuwa. Mu small scale ne mu large scale fe tukuwa. Mbadde ngenda kusana buwombe fu mwana Faridah Nakazibwe. We respect you as a Muganda woman. Respect yourself. Boba tuli mbina bya bufuzi
don't make any awkward statement or any tweet which attacks Noop and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Although you didn't mention his name, but for us, we know. We track all the tweets. Tumanyi the state mafias and state socialists called Zimbabwe to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please stay in your line. Don't mess up. Don't mess up. For us, we lose nothing. Sigenda kwesimbawo, sigenda kukwana, sigenda kusaba sente, kubanga nebezawo nga nze n'abala bebezawo nga bo abali mu struggle. We need change. Wenzo okulaba nga oli ku TV okola noloza nti gwasinga okutegeera. There are so many people bategeera abali babadde kaawo. The likes of Barry Francis bafadda. So woli beera wongo okola emirimu gyo off what you can't manage in your hands. Because in just a single day, nteka post negandi ba obine ba ogiba Nakazibwe mumpebi mukwatako n'abalala. Ojja kuwulira ekinaafa mu mpale y'ebiraka nze nkubuulidde. Saagadde kulumba just nkulabuliddewo. Tweet wagikoze ng'okimanyi ffe tumanyi code gye ziva. Akasente ko bakakuwadde kalye sirika. Guno ojja kuwalampa omwera mannyo. Don't enter the manka dance kuba toyina mukira. Ngenze maaso. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera ekibiina kya Noop. Alina ebibuuzo bibiri bwe biti. Byonna birina message. Ekibuuzo ekisooka. Abuuza abantu balina mu byobufuzi abajja okumwegattako. Mwajja okwegatta ku nkyukakyuka nga mulina ebibaleese okutuukiriza nga mwagala kukyusa ggwanga, oba mwajja mu Noop n'ebigendererwa byammwe bye mwali mwagala okufuna mu Noop naye ng'ebigendererwa bwe binaabalema mugenda mukyukize mundu muvume era mumutyoboole. Kyekibuuzo ky'abuuza. Abuuza bw'ati nti ye yayaniriza buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka. Naye agenzo kizuula nti abantu abasinga obungi mwajja mu struggle eno nga mulina bye mwali mukimye mu Noop. N'ababuuza singa biba n'abalema okufuna era ne bibalema ne mukyuka ne mudda gye mwava oba gye mwagala okudda era mugenda muvuma olukiba kitegeeza mwali mwagala nkyukakyuka wa mwali mwena bye mweyagaliza. Kyekibuuzo kyabuuza. N'abagamba nti era abantu bennyini abamu abali bazze nga balina ebigendererwa byabwe bwe balema obifuna be bantu be bamu abaddayo ne bamukyusiriza emundu omuvuma okubulamu muttamu omuntu. N'abuuza mmwe bantu mmwe mwali mwagala eggwanga lyammwe oba mwali mwagala nsimbi ze mbadde mulya all along? Mwenna abaagala okulwanirira eggwanga lyammwe Kyagulanyi Robert Ssentamu bagambye nti omuntu yenna obanga ekigendererwa kye kyakuleeta mu Noop nga kikulemye n'osigala ng'okyawagira Noop era ng'oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lw'enkyukakyuka ajja kukwaniriza era ajja kutegeera nti wajja ku nkyukakyuka. Naye omuntu yenna eyajja ku bigendererwa bye okufuna ekifo oba okufuna omulimu okufuna ekintu kyonna kyayagala bwe kimulekumu okufuna n'addayo ebbali n'otandika okufuna Robert Kyagulanyi wali toyagala nsiiyo wali toyagala nkyukakyuka just wali oyina bigendererwa byo birala era kyavudde ababuuza mwali mwagala ensi yammwe oba mwali muyina bigendererwa byammwe birala. N'abagamba ye ekyo muvuma tekirina buzibu kubanga gy'oko mu muvuma ebeera abamunoonya ne babuuza ani gwe bavuma bati era lwaki bamuvuma nsonga kyemuvumya kubanga teri muyembe gukubwako nkonyogo nga tekuli bitontogo oba tekuli miyembe. Tusimbudde awo nvuddewo.